Kati watta omubbi ewuwo ewaka ewuwo ojja kulwawo kakasa nti omubbi oyo yabadde mubbi. Kigenda kutwalira ebbanga okakasa nti omubbi yabadde mubbi. Okujjako nga you acted in self defense, ng'omubbi yatemye omwana ewaka oba yatemye ggwe nga kummwe mulina alina embale, osobola okinnyonnyolera. Va ku biri musimanya amateeka wololo. You need to know the law. The law is friendly to anyone. Omubbi osobola omutta oba musobola okutta omubbi ng'ekyalo, naye in most cases ababbi abattibwa ne bigenda bwe bityo babeera baludde ku kyalo nga ne poliisi ebasibyeko okumala ebbanga. Naye tosobola kumala gatta mubbi for the first time nga ne poliisi tezze ng'emusiba for times n'olowooza bisobola okugenda bwe bityo. Ebyo bye mulaba nti baamutta ne batabaawo kikolebwa, oyo omubbi abaako lipooti eziwera era fayiro zibaayo, tebigenda bwe kityo. Omuntu bali abantu babiri abakkirizibwa okutta omuntu ne beewozaako mu bwangu ne bigenda bwe bityo. Bw'oba togwa mu kategore y'abo bantu tebakulimba nti ne bwaba mwana wuwo n'afiira ewaka osobola okunnyonnyola engeri gye yafuddemu n'olemererwa. Postmortem report eraga kiziiro, omwana yaziyidde atya. Neiba nga yagenze n'akuwaabira nti omwana afudde bitategerekeka, ozuzumba n'omwana oyo. Omuntu akkirizibwa okutta omuntu ne bigenda bwe bityo ye musirikale ayina emmundu. Emmundu emu okuva ku musirikale abantu 10 mufa. Gw'ojja omulumbe ng'agiina akugambe semberayo ogaane, owozeze nkukuba gweze nkukuba jasinga oyogera kyogere, agambe vaawo awo ogende, nze nja kukuba olonde ejjinja olabe ekinaddako. Omuntu omulala ye muntu avuga ekidduka. Assessment ze ziba ntono nnyo ne bamuliisa ssente milioni nga 2 ne biggwerawo ebityo. Oli bwakutomera n'emmotoka n'ofa, tewali nnyo nsonga nkulu okujjako nga talina pamiti oba nga bamukebedde ng'abadde tali mu mbeera zivuga mmotoka, oba nga emmotoka gy'avuga kiraasi gy'ayina si yeeyo eya pamiti. Awo kiba kizitoyeemu nga tolina pamiti, oba nga kiraasi gy'ovuga si emmotoka, kiraasi gy'oyina si emmotoka gy'ovuga. Oyina kiraasi evuga buno bukiraasi bw'abakazi abasinga obungi bonna kizibu osanga omukazi alina kiraasi 2 oba 3. Abakazi bonna abasinga balina kiraasi emu, eyo y'owansi eyo. Kaakali n'olyoka ovuga emmotoka y'amagulu 10 kubanga bbaawo agiina oba boyfriend yagikuyigiriza n'ogenda otta omuntu, bagenda okusaba pamiti ng'olina kiraasi 2. Woowe muganda wange obulamu oba obusaanyizaawo. Bagenda okukupima ng'olina omwenge, wanywedde watamidde. Naye emmada zonna ezisigadde ku muntu obuntu tebakulimba nti waliyo mmadde entono.
Nze nyinako omubbi gwe nasanga nga bakuba. Nenyambuse endabirwamu zange ne mpitawo ne ngenda sula ya nabi. Kakati ekyalo ne kyekolamu omulimu. Ne babakwata ne babanaaza. Nga buli omu alaba babanaaza bonaaza ng'ekyalo. Mu nnaku 2 Bukenya n'afa. Ayya. Abamu ku bavubuka mpaka leero tebaddanga ku kyalo. Abakulira okunaaza mugundi. Abantu abasatu. Tebaddanga ku kyalo. Poliisi y'Erukaya mu Kalungu district yaleetanga Bambega jukira ebyalo babira bamanyi buli muntu waakwo. Nga kasita bagula baalabe ennaku 2 oli ku kitundu okwo simanye n'akayimba ke wapangisiza bamanyi olina ky'olimisa olina ky'ononye toli muntu wa bulijjo. Poliisi yanoonya abavubuka ne babula ne batuuka okukwata abantu ayina Bukenya nga taliko na babe kuba ne poloti ya Bukenya yasigala busigazaawo. Bukenya kwe yali abeera kwe yali asula wa Bukenya mulambo tebadda. Naye poliisi yanoonya abavubuka netuuka n'okuteeka Bambega ku kyalo banoonya abavubuka abo. Netuuka okunoonya abavubuka ng'ekozesa Bambega naye nga Bambega babamanyi beerukaya si beeno ku kyalo. Abavubuka baawali ku Erukaya babeera nnyo ne poliisi abo nga eva abeera bayita ku kyalo baloba abavubuka abo bakomyewo. Muganda wange saga bwe kwatanga nti yafiiriddemu omuntu. Bino ebyammwe eby'effujjo. Osanze bakuba omubbi ojjowa obujulizi awo bakubira omubbi. Nange yanziba. Ne bwota kuba jjinja neeri. Naye n'olabikirawo nti waliwo. Abeewamme bajja kwavuwala nga bagulirira okulaba nga bakujja ku fayiro. Olaba bino kati olaba oyo omwana omusango gwe kesi ye student to student child to child ne begugenda ku poliisi gulwawo vaawo twogeze reality gulwawo vaawo child to child cases ezigenda ku poliisi 10 kesi 10 zezigenda mu kooti endala ziremerawo saya kisiru nnyo kiina magezi waliwo kye nalabye wano bakiyita administrator waliwo kye nalabye abantu bangi abatalina magezi. Ojja kwolesa omutima nti owagira tta omuntu ogende mu ssaga z'abantu bakutega omulambo ewuwo bagambe nti wamusse nga azze kuba walabo ogenda kivaamu otya ng'olina rekodi z'emabega nti wawagirako eyatta omuntu ku lw'omuwala ogenda kivaamu otya. Ebintu ebirimu madda toyina na byesembereza yadde okubiwagira omuntu tattika. Omanyi obulumi obubeerawo ng'omuntu afudde oyina ne following ng'ojjoyogera ebyekisiru. Ojja ogenda ebakubira omubbi ng'ofunye omukisa n'osanga ebakubira omubbi poliisi ejja okumutaasa gw'ojje n'ejjinja oyongere omukuba bajja kukuba essasi mutwe ofiirewo. Bataasa mubbi ne baleka nga basseewo abalala aba. He is serving justice. You are serving injustice. Nze ndabyeko ku ssaga z'abasirikale abattidde abantu ewantu nga bazze kutaasa muntu mu mob justice. Ekyo kirabyeko. Ewaffe waliyo omusajja bamuyitanga Sekyewa. Sekyewa y'omu ku baali abagagga b'oku kitundu. Sekyewa yali musuubuzi wa miyembe ng'agireeta Nakasero mu katale awo. Naye
Ssekyewa yalinamu omuzannyi emabega abantu gwe baali batamanyi. Ssekyewa yali mutemwa atta aba boda boda. Ezo bokisa nga zaakajja n'akwata spare n'agisumulula n'amuteeka wansi wa fuso etwala emiyembe ennakasero n'agenda atunda spare oyo ekatwe. Kati olunaku lumu Ssekyewa atta omuvubuka w'oku kyalo baamuyitanga Kazoola. Eyo sitoola ogendanga erukaya ku poliisi e Kalungu n'ogibuuza bajja gikubuulira. Ogenda ku kyalo kye bayita Kakwanzi ku ludda Ekiti, ne bw'ogenda Ekiti n'obuuza sitoola eyo bajja gikubuulira. Ssekyewa bw'amala okutta owa booda ono Kazoola, Ssekyewa yali akolagana n'abaana be mu madaazi zino zonna. Nannyini booda yali mpya, bokisa zaali zaakajja nga zaakabi nnyo ng'era omuvubuka avuga bokisa awawa bbeeyi nnyo wa kitalo nnyo. Ssekyewa batta omuvubuka oyo, omusajja oyo Kazoola babaako gye bamukweka eyo. Mukazi wa Ssekyewa ye yayiwanga asidi ku mulambo guleme wunya. Kati olunaku lumu era bannange mwewuunye nnyo ensi, mutye nnyo ensi. Waliwo chairman yali wa kyalo bakiyita Lubumba, nga waliwo kilomita nga 30 oba 25 okuva Ssekyewa gye yabeeranga. Chairman yajja yeekuba ebigo nga chairman yeewuttula ku ttaka. Chairman yenna ng'ayiisa omusaayi nga yenna akulubusi ajja agwa. Atuuka ku poliisi erukaya, olede ku poliisi baali bamumanyi. Bamubuuza Cheya, ani akukoze ekyo obadde ki? Cheya abagamba, akinkoze nange simumanyi, naye mulaba bulabi. Bamubuuza omulaba aliwa, nti antomera yabula ne piki y'omugagga. Ate gwe ogamba otya nti Kazoola eyafa yakutomera. Puliriza bulungi. Chairman abagamba Kazoola yantomera avuga piki ya bokisa ne mu ofisi ya Osimu ennyini. Chairman yabuukanga ne yeewuttula ku bisenge erukaya wali poliisi eri Lukaya teri wala nnyo. Awo mugenda ne mugula emicomo. Kati then yambuka n'ogenda ku poliisi erukaya. Chairman bamubuuza, Kazoola akutomera atya nga kitulemye otegeera? Chairman abagamba kambabuulira amazima. Tumaze ebbanga nga tukolagana ne Haji Ssekyewa e Kakwanzi Kiti Road. Ndi aha okutta ababooda ne tubabbako piki. Ssekyewa n'ansasula ye n'atwala piki ekatwe ng'azikwese wansi w'ensawo ne bokisi z'emiyembe gy'aba atutte. Kuba Ssekyewa yali musuubuzi wa miyembe gino gitakataka gisijjembe biki ebyo, nga asuubula mutti nga gwakakuba ekimuli n'agugulirawo. Naye Kazoola kati jjukira poliisi wabeerawo abantu ababooda abaleesa abaloopa emisango abaki bonna babeera iga bawulire. Nannyini piki ye yagenda n'akola eddogo ng'awoolera piki ye. Kati Ssekyewa yali yeeganga nnyo nga si mwangu wa kutegeera. To an extent, Ssekyewa ye yali akimanyi nti omuntu bw'omutta n'omuziika kyangu nnyo okumanya nti yafudde naye yamusse bamumanya mu ddogo. Mu ddogo. Kati olina muleka kungulu buno omuyiwangako asidi. Ebyo mukazi wa Ssekyewa yabinyumya nga bamukutte bamaze obbakwata. Bagenda nnyumya ebintu ebyo ku poliisi.
Essimu z'abayinfooma zivuga bakubira OC Erukaya bamugamba kiki ekiri ekakwanzi nti ate wabadde ki nti piki zonna bokisa zonna stage zonna zeekubira amasimu zikulumuka zigenda kakwanzi naye zidduka. OC yalagira DPC simu ne zivugirawo mpaka Masaka. Emmotoka za polisi zikabangali piki za polisi zasimbula nkulaga ekintu kye bayita mada. Ssekyewa yali mutemu atta ababoda ng'akozesa baana babe ab'owaka n'agattamu nono chairman ne batta Kazoola. Kati eddogo likwata Kazoola nannyini piki ye yaloga kuzuula piki ye ng'amanyi Kazoola yadduka ne piki. Bakwata Kazoola bakwata chairman basoka bamugalira naye piki za polisi ne motoka za polisi to an extent ne Masaka yaweereza. Masaka police station tupiringa kilomita emu waliwo ekitundu bakiyita mu Kimese oba obulayo kilomita ng'emu n'ekitundu otuuke wa Ssekyewa. Polisi we yatandikira okuba tiyagasi n'amasasi. Polisi yakuba amasasi tiyagasi omungi n'amasasi amangi. Teri yali awo yali azeemu bbira bawalala mpozi nga yaliko mu lutale Juba. Amasasi gaavuga. Polisi yatomera ababoda ng'ebayitako okugenda okusanga Ssekyewa. Polisi yatomera ababoda. Hey, polisi yali edduka. Ababoda baali jjukira ababoda basimbula okusooka polisi. Naye polisi baali bakatuuka bwe bati nga ne polisi etuuse ne gavuga. Gavuga ne gakwata ne mu bisenge. Tiyagasi yali wali. Tiyagasi gwe baakube wa Ssekyewa yakeera n'enkeera ng'akyawunyawo. Naye akanaafa olwako bwe luba lutuuse engombe tekagiwulira. N'ennaku z'omubbi zibaameka. Amazima ga Katonda Ssekyewa omugagga yali mugagga. Ssekyewa yalina firiigi ku kyalo ebiseera ebyo ekolera ku sola. Omuntu alina sola ku nju ekozesa firiigi ebiseera ebyo ku kyalo. Ssekyewa ye mugagga yekka ku kyalo okwo eyayinako amataala ga sola, tewali mulala. Buli eyayinako akataala nga kaali kamu oba bubiri nga bwa baatule. Ssekyewa yali ayina fuso 3 nga zize nga zisomba miyembe n'okukola emirimu gy'oku kyalo. Ssekyewa yali mugagga awo ku kyalo. Polisi yakuba amasasi nga n'agamu gaakwata ku baboda. Ssekyewa yaliwo bulungi nnyo n'abaana be ne mukazi we. Tewaaliwo ataali waka. Bonna baaliwo. Ngunyumiza mada. Singa keese ekukwatanga n'obeera mu incidenti ya mada muganda wange. Ebyo bye mwasama mbu Simaaya abadde self defense yamusanze waka ekiro ojja kakasa. Gwe keese ekwatiranga mu incidenti ya mada ojja kakasa ensi. Hey, ojja kulaba ku mmundu ezikuuma ng'omusirikale alinganga nti baamugamba nti oyo mulaba nti bwabula naawe ffa. Bwabula naawe ffa. Ojja obuuzeeko abagenzeko mu kkomera engeri gye bakuumamu abo abantu ba mada. Polisi yakuba amasasi n'ekwata Ssekyewa
nekwata abaana be nekwata ne mukazi we yayina omwana ayonka bonna negenda nabo nga police emanyi bane bataasa ku busungu bw'abantu kumbe bonna misango balimu era abaana ba Ssekyewa bali bamulumiriza ne mukazi we yatwala nga asidi omuyiwa ku mirambo abantu baddira obusungu ne babuzza ku nnimiro za Ssekyewa ne babuzza ku maka ga Ssekyewa okumanya abantu baali banyiiga bakoona ebintu bya Ssekyewa ne batatwalako yaddaaka byonna ne babirekawo nti ne bulooka ey'okunju bagikoona ne baddamu nayo ne bagikoona neeyiika ne batema emiti ne batakwatako muyembe yadde n'ogumu kati ebyo bye munyumya mboli yamusse mu self defense waliwo wane kyana kya malaya kigambye mu self defense gyeri nayo ojja kulaba obudde bw'olimala mu kkomera okuginnyonnyola nti wali mu self defense ojja kulaba obudde bw'olimala mu kkomera okunnyonnyola self defense tosobola kujja nga toliko kisago mbu yabadde self defense eyaawa it's only a policeman a combatant hakkirizibwa okukinnyonnyola nga talinaako kisago omusanze kiro ojja ne jambiya ku mafuta akuuma ku mafuta akugambye owaayo olagawa njagala kwogerako naawe ddayo eri oyogerera eri njagala kwogerako naawe ne bw'oba toyina mmundu ne bw'oba toyina jambiya asobola okugakuyisaamu. He is not protecting his life, he is protecting the gun. Tebagisemberera omusirikale ayina emmundu tebamwemanyiiza. Waliwo omwana ano ku kisa kya Maria yalwanako n'omusirikale ayina emmundu awo mu tawuni n'agenda akwata ku mmundu y'omusirikale mumujjukira yagamukubirawo abiri mu lubuto n'azikirirawo emmundu omuntu yenna ng'alina emmundu ne bw'obanga onyiiza otya muviire bw'akugamba nti gawe from there tomubuuza tteeka muteeka ki andi muteeka ki ongoberawo muteeka ki ndi munnayuganda kituufu oli munnayuganda naye omanyi oda kwe bamuteereddaawo omanyi oda kwe bamuteereddewo gw'omulaba musirikale ali awo yes naye omanyi oda kwe bamugambidde nti beeraawo omanyi ekyo baaliwo mada ezibaddengawo kati ng'oli mu crime scene akuyambye agamba evaawo olemerawo asembera gy'oli oyagala okudduka agakkubirawo bagamba kuba 3 simanya kuba 2 mu bbanga erimu olyoka olikube ku mubiri olina obujulizi nti eryasoose lyakubye mubiri 2 ge gakubye mu bbanga agazzeeko osobola okunnyonnyola waawo wabaddewo ti omusirikale yasoose n'amukuba then n'akuba amaala mu bbanga osobola okyogera osobola nti obujulizi obwo osobola leeta obwo obujulizi. A policeman or any combatant, any officer, any security guard, ngalina mundu, it's not even good to befriend him. Si kirungi mufula mukwano gwo. Nze nawabirako nagenawo ku police nembaako omuntu gw'empaabira. Kati afande n'agamba bala tumwesije omusirikale. Nagamba is it tumwesije bayana twesije. Is it twesije around? Yes afande. Tell him to go with this man and arrest that suspect. You bring him. Twesije yajja n'amugamba afande amalone. Ne bamubuuza ate abalala baliwa. Naga abalina gye bagenza okukola arrest. Officer yaŋŋamba one gun cannot go for arrest.
officer yakinegambira. Not one policeman. Yangamba one gun cannot go for arrest. Let's wait for them. Every gun must have a backup. Karebye munyumye ebyekisiru musimanya z'omusirikale tamanyira simanya self defense simanya biki wololololo omusirikale agambye vaawo emotoka etambula oli mukoza ndaba tozanyira mu kkubo ezo incident ndalamu ezo incident ebbiri accident nene ya combatant nebino ebisigadde Katonda akuyambe osanga omuwala ewuwo omukubire ku bavubuka be just kumukuba bukubi afune ebisago agenda akuwabire ku police tiyansanze wuwe nti ye nsoma ne bawalabe nti ye bankubidde nti ye nzije mbayisizemu ku maafi bwe nazze ye yankutte nankuba emiggo nanja sayiya dramu nammegulamu amannyo muganda wange ojja laba okubonaabona kogendo gitamu kituufu wamusanze wuwo she or he criminally trespassed naye kigenda kutwalira ebbanga okukinnyonnyola mu mateeka tebasiba occasion mu mateeka basiba mutima muwakikolera omutima muwakikolera mwebasiba oba oyagala oba teyagala nze naliko ne bebe kulu oyo eyasibye Ruwiraiti eno video bebe kulu agisalemu story eno yali ya story maze banga waliwo ekivulu kya bebe kulu kye yaliko we yali ng'akyusiza nnyo obulamu bwe era ng'omukuumi oyo bebe kulu ye yanyumya kyali ekivulo kyo baali bakiyita crash of titans baali bakiyitani ekyalimu bebe kulu ne Bobi Wine ku biiki Entebbe yali resort ku biiki Entebbe Bobi Wine bebe kulu nga praising omukuumi oyo baali bamuyita Magumba akyaliyo baali bamuyita Magumba baali bamuyita sitajjukira bulungi obudde bugenze n'agamba nti yakuba omuntu eŋŋuumi bino ebya box ebyo byemugenda mukola ebyo n'osooka n'ozicyanga n'ozikuba n'oyita munno n'omugamba soko gye mu spiring awo ne mukola mu spiring awo yamukuba eŋŋuumi egi n'azirikirawo baamusiba emyaka 10 bamusiba emyaka 10 spiring kuba muntu ngumi nafa mu spiring bino ebyokusaaga ebyo ne muzeeka sukira kati ajjewa bebe kulu amunnyonnyola bamukomera biki yerere bebe kulu amukwata katandika omuyamba 10 years eyemboozi namuulya yajenyumiza kenyini naye kiyiseeko ebbanga kati gwe byoddawo n'owoza simanya self defense simanya yamusanze wuwe sangayo omwo omukube gwe sangayo omu ewuwo mu kikomera kyo omukube afe tebagezangako ne bakulimba nti kesi ya Made ina lweribeera entono ng'omuntu olaba n'owa Manisirota bamuwa Samali agenda abeereyo
Bebe kulu mojembe bintu byo gwe nawe va wanolinga malaya nawe. Tunyumyo yasama wa malaya zabaaki va wano ngende. Abantu banyiga naye tonyiganga n'okozesa emikono gyo. Tonyiganga n'okozesa emikono gyo. Ekyo nkubuulira. Tonyiganga n'okozesa emikono gyo. Muve mu bye mwerimba. Omanye mugane mbeera eyo temuyina future, ensi yakwatako dda, obeera ogendo yasamira abantu nze ne bwenfa, ze nfiirwa kaki, ze zaavaako. Lwe zirivaako n'okusanga omuntu n'omumanyiira lw'ojja okutegeera nti tezivangako kweziri bulungi nnyo, otegeera bulungi ng'otuuse eruzira nga tezivangako yadde naaka nga kweziri, nga tekuli yali evuddeko neegi ze zaavaako ze navaako biki biki. Tokozesanga emikono gyo. Ze nalina abavubuka bammanyiira awo ekavula awo. Ne bankwata ne video ne bagiteeka ku Facebook, ku TikTok o Facebook. Ne bakoona emmoroka yange awo ssebo. Kwaliko ne yansukuma. Mugenda muveeyo, muwagira Museveni, ne mujja ne mulowooza mugenda mmanyiira abantu. Ffe twakoowakoowwadde ennaku yatukwatakwata. Baakola saga yali y'amaanyi. Nena balaba bwe nemba tunuulira butunuulizi. Nene mbagamba zino galaji zonna 3 zigenda kala ne bawakana. Osanga nga yali mu video eyo yenna n'omubuuza nti galaji za kala. Just kummanyiira kunsukuma nakona mmotoka yange. Ne be balaba pulimo enjeru bagidduka bamanyi yange. Bamanyi yange. Twagenda n'abasirikale baali bana nga bali kabangali. Bwe twatuukayo nga galaji boozimanyi ne baggalawo ne bagaana kabangali okuvaawo muteyina gye batwala biki wolololo ne bateekawo ensasa ge yali y'amaanyi kabangali emu ne bagitega n'omusumaali ne gugifumita. Waliwo n'omukazi awo yali w'amaanyi nnyo era yateekamu nnyo. Bwe bagira ne bayogera bingi nnyo ne bavuma abasirikale awo. Nti ne bakubira afanda abasirikale ne bamugamba embeera eri bweti ne bweti. Afande n'abagamba kale ekyo kiri fayini mukomeewo. Ne bakomawo ng'ogenda nga kavule awo opposite naga amafuta bagayitaani opposite la live akabala ke bayita la live awo. Afana n'abagamba mukomeewo. They have resisted arrest to an extent of insulting my officers. Fine. Nangamba genda kiwemu wiki emu okomewo. Wiki emu neyitawo. Oda yali ku ssimu ng'egamba if the money power there is not enough, we can deploy those security officers abaliwa, the military officers abali wa Kiseka. We have people there at Wachiseka bajja bagende find the money power is enough here. We can get them. Kabangali yatudde omupiira eri ku police. Yali yatuula yafa. Drone ye yayina okujja. N'abaleeya nga bana. Drone yagende judde naye ate nga beeyina okuleeta ina baleetera mu drone. Bakola assault, ne bakola malicious damage, kati ate ne resisting arrest. Checha buli musirikale kuba bakuba amasimu tali munene go batakubira. Ne buli musirikale yakubanga bamugamba they resist an arrest, they insulted the officers to an extent of breaking down a police patrol.
omusirikale omu n'angamba resisting an arrest kyenkanankana mbu n'okutta omusirikale era kye baali bakozesaawo bali basa abasirikale nti abo tujja bafuna kyempambuuza omusirikale okutta omusirikale kitegeeza ki nga sirabye yafudde n'angamba nti oba resisting arrest awo kyenkanankana n'okuba omusirikale oba omusse oba ki angamba era tokigezangako omusirikale najja n'olwana never tried kuba tomanyi oda kwa jidde ne tuyingira Kavule drone nesooka neggalawo obuuzanga omuntu eyali Kavule yalaba ekyaliwo yalaba ekyaliwo tolaba nti oli bajja nga babuuza kiki mutwalaba ki buli omu yanoonya we yeekweka naye nga ne bwe weekwekawa banaye nalaba ku busungu bw'abasajja abazze okukola arrest bwe nali sirabangako nalaba ku busungu bw'abasajja abazze okukola arrest Kavule yakala galagi zaakala for one full week nga tewali alinnyawo ne chairman wa galagi bamukwata ye yasinga ku resisting arrest eri yasinga okujja yagamba omusirikale go baali balagiriramu wani kubide simu kati tomanyi ndize chairman wano ku galagi kati ebye mubeeramu eyo nga mwefera mwerimba omuntu afudde owoza self defense ojja ku media okola video ez'ekisiru nga bw'owagira eyassa omuntu my brother my brother bw'obanga tomanyi kyoyogera sirika bw'obanga tonnalaba kakkana osirike bw'oba tonnalaba kakkana osirike toyasama nnyo abantu babiri tebasobola kubeera onoran ne badduka abantu aba tebasobola kubeera onoran ne badduka omuntu atolose mu kkomera n'omuntu akoze omusango gwa mada nga poliisi emunoonya n'adduka poliisi ne beba tekunoonya gwe kasita owulira kati ng'oyo omusajja ajja kusituka yeetwale ku poliisi gwe teeka waaga owulire kino kyana kya malaaya ono naye jona akamedic onaawe oli mwana wa malaaya manyi bazadde babaga ne babazaala eyo mbi malaaya ne bajja babaleeta ne mutaba na magezi self defense yeetya. Can you explain to us here? Can you ascertain what is self defense? Osobola okunyonyola self defense bakuwa omuzindalo kinyonyole. He killed him in self defense, right? Now, can you explain to us what is self defense? Can you explain to us what is self defense? Mulame kweka mada bintu bya kisiru. Obutemu bwammwe mugane mubukweka mbine mutemula abantu mu self defense. Omwana yazze waka okimanyi mwana asoma ne mwana munno. N'omukuba n'omutambo self defense. Ng'omumanyi. Kali ni self defense. Tugenda tusanga omubbi. Kama nyumize story ndala. Mugende bwayise bayitawo mu Kafunda. Opposite amafuta bagayita ni Starbucks mapya. Ebwayise mu Kafunda. Waliwo omusajja yali katooke nga mubbi wa piki. Naye ng'enziba ya piki gy'ayagala okubbiramu piki azisumagiza busumagiza. Kati najja asumagize piki agibbe misana neyeetolola ku kitundu naye ng'ababoda bamulabye dda naye ne bagamba mumuleke tulabe kyakola. N'abeera ku piki neyeetolola n'akola biki n'alabiriza. Bwe yamala okukakasa nti alabiriza najja n'ategula piki
olwabo gitegula nga bamulabye edda ne bamukwata ne bamukuba kobbo nti bannange abantu mapikipiki bali kawaala sobola batwalayo abantu mu kuzibba titutwaleyo bamussa ku piki bamuvuga bwabatwaleyo bava e Katooke naye nga banatera otuuka mu junction y'e Kawaala Kafunda ne Kazo eyo junction eyo ababoda abalala stage endala zo zajja zidda Katooke kati zaasisinkaniraawo nga ku Starbex saawo teyavaawo bamukuba ne bamujja ku piki ne bamukuba omusajja yali adduka n'ayingira mu dduuka edduuka lyali awo lya mukazi n'ayingira mu dduuka ne bamusikayo ne bamukubira ku dduuka awo we yafiira nannyini dduuka bwe baamuta n'edduuka yali sengula n'edduuka yali sengula nannyini dduuka yasengula edduuka naye yabeera ku poliisi bamusiba naye nga ababbi bali bazze bagoba mubbi ne bamu